Ensasa gegudde mu kitundu kye Namatala ne Bubirabi mu kibuga Mbale amasasi ne gavuga nga poliisi egezaako kugoba ababbi. Bano beesozza enju y'omutuuze n'ente gy'abadde babba n'ebalema olw'amasasi ne gavuga. Poliisi ebadde ebogereza beeweeyo mu ddembe ne balema ne bagezaako okutema owa poliisi omukono. Babakubye amasasi mu butuuliro amalala mu bisambi era batuuze balojja embeera ebaddewo nga babataasa ku babbi b'ente. Ningolobe banjibire kinano ikafu bali wano ku mbeera eriwo saa zino beetaaga kufa ofe kuba tebayinza kupangisa ekikomera nga kino babbiramu ente z'abantu bazireeta wano bazisalira wano. Wanga omuntu olunda ekintu kyo ng'osuubira okulaakulane aba osomeseemu abaana ne omubbi n'ajja n'akitwala mulundi gumu. Kale tuli banyiivu nnyo era mwebale tuyamba mutuyambye ng'omutuyambe temukoma wano musigale nga mutuyamba kubanga epikizibuze abaana baffe bafa buli kimu kifa ente zigenda era buli ky'omukisa omulungi okirabiddeko. Naffe kibadde kikangabo kulaba abaserikale ne tuduukirira ng'afe abataka b'obukitundu ne tutuuka ogenda okutuuka tulaba buli kimu nga kiri mu nju. Nakazi Alice Ssentebe wa Bubirabi Sel agamba nti ababbi basussizza nnyo era nga babasuza okutebuukye. Abantu ababba ebisolo kuba abantu babadde tebeebaka tulo, abantu basula ku bunkenke kumpi seero zonna batandikira mu Nyanza, bavudde mu Nyanza Sisye, bavudde mu Sisye Bubirabi nga batutulugunya. Obubbi bw'ente bweyongedde mu biseera by'ennaku enkulu nga bisembedde okusinziira nate ku kansala Ishaha Yakubu. Fenga kansu twatekawo abatwa ewaabwe badde mu mbeera mbi naye Industrial State Division yallocating 100 million kulongoosa abatwa naye sente zikyali mu procurement tezivaayo abantu bakyatunda ennyama nga terina sitampu nga beekwasa nti embeera y'abatwa si nnungi naye kino mulanga gudda kubeera nti oli mukozi wa gavumenti ng'okola oli tekinokulaasi oba obeerawo ekintu ekitalinda ffe Industrial Division tulina ebintu bingi naye twasalawo sente ne tuzallocatinga kulongoosa abatwa kwewala bintu nga bino. Bajja Hamza RCC wa Industrial Division agamba nti babatemezzaako ku bubbi bw'ente buno ne basukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi okusobola okulaba nga nate bataasa embeera. Ebifo biraga nti biri 5 n'emitwe 5 kitegeeza y'ente 5 naye bantu bakugu nnyo. Ennyama bagyozeeza wano niwo otuuka batoyinza kuwulirako balina chemicals poliisi zeetute muzirabye eziri in pink ne kala nti bwe baziyiwayiwa ku nnyama yonna tewali na nsowera neegi tewali n'emmotoka tosobola kumanya nze nti wano wali basalirawo ente ne bakubye amasasi ofa bali babiri naye Katonda abayambi bakyali balamu naye nga si ekyali badde okusaba kwaffe kubanga batulugumya nnyo ki abantu tetwagala nnyo okutwalira amateeka mu ngalo kubanga obujulizi bufa naye katusabe batuuke eri nga balamu. Byamakumbi Emmanuel, Soroti TV, Omunnyo.